mazima tukuwagidde sente tulinze kukosi banga tezija Kasuku muleme kusekera mu maziga g'Abannayuganda tosirikira manyi mu maziga g'Abannayuganda bana NRM okorale ya Museveni habekyaye bakasuse amasowani batawereddwa mmere amasepiki bagavunise ne bagasamba byonna mwene ovidi yemmere ne sente biganye basazewo kubanga babimalira ku masowani na ntamu mbikuletedde mwene video kusaba soko like Kasuku yandikwatibwa omwami bamuyita Benson ng'agamba nti ono abulankanya obujulizi bwa polisi jukira yataddewo emiliyoni 3 akoya amanyi eri Kamoga onagamba nti Kasuku okuvayo okuwolereza Kamoga ng'abantu bali mukaba basuna bene ate ababuzabuza obujulizi bwa polisi guba musango gwa naggomera video eno mpanvu mulimu Lubwino wa Frank Ntambi akolera ddala akolera gavumenti oba nedda bano ba state agent oba nedda lumbu yabambalide naye nabo bamudiza omuliro olwali Museveni alusazi napa tugenda kula mu restaurant tubarekedde Kuliko mvuka kubaita Shalom mumpi alinga ekitoli kya sabuni alina obuviri bwakozi mboyo kuliko Ntambi munyampi ne Kasuku bavumanga abantu yes mwembe gwa besije yes nyonyonyo Facebook nalanga tuni yalinze wanonga taking into other perspectives endala nga objectivity tomukasobola kuleta amazima nga gego amazima naye because you are very emotional not rational togenda gatunulira amazima ago you're going to personalize agalese wakugamba nti no for example finga mu 2016 abagamba musajja president Museveni abasinga resources abikina tolete ebyo goli kino ngovuma ninga byalese tobitunudde namu Bobi Wine self-made omanyi kigambo kye bayita self-made self-made wakimanyi yemeza yekka ne yerandiza yekka but people don't believe that Kati bino si bya kubelivinga because abantu bazze bamulaba kyogamba Bobi Wine yemuyimbi yekka yali mu nsi lwaki abakola Bobi Wine tebagenda ne bakola Alien Skin n'afuuka Bobi Wine kyali lwaki abaga nti bafuula Bobi Wine kyali mu byobufuzi leero tebagenda ne bakikola Catherine Kusaasira ate bakyali obabeko omulala gwe basongako bagende bajjeyo maybe Station Mayanja bamufuule Bobi Wine anti bo bakuguka nnyo wakedde bukezi mu kufuula abantu kye bali kati obukugu obwo bwe balina bwe bagamba because bo bakafulu b'okufuula abantu kati obukugu obwo babukole ku Catherine Kusaasira bakuwadde ku breakfast babukole ku Buchaman wafunye ku kyokunywa babukole ku Station Mayanja ati ninkubira ali wansi bamundeetere kachayi that's my man kungu bamumpereka chayi ngende maaso genda maaso omushaka so neto akuba tumiza kyakunywerako kyonna kyoyagala kungu because those people need to be addressed abakadde b'okukyalo kuno bannange basusse ate bakolima naye omanyi ebyobufuzi bannange byankwe bya mitima mibi bya buli kimu abantu bano nze ntunuulira Dr. Kizabesi ndudde ebbanga nga mbagamba nti Kamoga mukozi wa bikolobero nga mugaana Kasuku ebyo byoyogerako muli ku divertinga ggwanga Kamoga ali mu kukubuzabuza ate kino kiraze nti Kamoga omanyi waali abantu bakaaba basuna beni bakaaba oyo omukyala gwe mwala byayogera nabyo nga Harriet ye musigirewo omutaka Peter babingamba ku ttaka eryo kyokka kati Kasuku gw'oli mu kusanyuka mwagala kuli olya wano olya wali olw'okuba yagala Kamoga akuweeyo obusente bannayuganda bamaze ebbanga bakaaba ne balandigulaba abantu bababba beerimbika nti bakolera gavumenti ne bavumaganya erinnya lya gavumenti kati gavumenti evuddeyo Kamoga state ye muvunaana gw'ovaayo atoli mu kudivatinga bannayuganda gw'osinga omukulu wa poliisi yayogedde omwogezi wa poliisi nayuganda naga Kamoga anoonyezebwa osooka obudise bannayuganda mu Kamoga teyadduse kakati mutwale mu kkooti kubanga okusinziira information eyo ebipapula ebyo byoyogerako kituufu nze mbadde mu kkooti n'olwaleero tubadde mu kkooti olwaleero Kamoga abadde aleesa abamweyimirira abalala babiri naye nga ye talabiseeko abadde asindise basindike ng'agamba nti olw'okuba mmeeya wa Katabi Town Council Meya Kalema yawandiise ebbaluwa n'akola ne video n'ayogera n'akamwake n'asasula miliyoni 10 mu bulumi obw'ekitalo ng'agamba nti Kamoga takyalina wa mujja
ne mukyala we gwabadde agumirako ng'amulaga nti ajja mu mutuusaako ne mukyala we yadduse n'essimu n'aziggyako. Kati gwe Kasuku by'oyogera nti Kamoga ali mu ddwaliro Nakasero, simanyi omutima gumuluma, simanyi omutima gwewuuba, gendayo bakuwe milioni 3, gendayo kubeera live nti Kamoga wuuno wano ali kundiri mu ddwaliro Nakasero, tezikyalina milioni 3. Bannayuganda ssente omuntu yenna yambako poliisi okukwata Kamoga ssente bazongedde ziri milioni 5. Ebyo Kamoga byabagamba. Omanyize wemba nammwe njogerako kuba muli bakyali bange siwe kiri tosanga ng'ebintu bya banne biri serious n'obifuula ebyolwali ng'olaba bifiiramu n'abantu. Ekyo kintu ddayo naawe okyetegereze ng'omuntu. Okitegedde muganda wange ekintu ekyo mukitunuulire mukyetegereze ogambe kale newoba obaza visa tekikusibya mu bintu bya banne ebirimu neki n'omusaayi. Yes, Nobody Events gemanya generational promoter nati mbadde nebuuza ennaku zino nga ndaba akasajja ka Mirundi Junior kanzijonkera nnyo kannyingira wemba side eno kaba side yeno naye olunaku lw'ejjo kabadde ku live nembeerako nenfollowi nga nentunuulira bikwogera naye Mirundi Junior nategedde ekyadde kimuluma kyabadde kimu era nakyo bakiyita nostalgia. Mirundi Junior yabeerako awo emabega nga bw'akola live ebaako abantu 3,000 ababeerako ba followers nga tobaze abali ku For You page. Naye nagenze okulaba live ye olunaku lw'ejjo yaddeko n'abantu 405 ng'ate eri ku piiki eri ku piiki kati awo naye ngattagattamu ne ngamba Nobody ennaku zino mbadde nkola live nambaako nange n'abantu 2,000 nga sobaze ba For You page. Buzibu buyinza okuba nga buvaawo era nga bwe ndikodinga ebintu byange bwe mbeera ku live abantu babisalamu ngamba kati olw'ensonga Junior ebintu bikyuka ojja kubeerako n'abantu 5 nabo ojja bafunako 5 nga bwe baliko ku live yo because so kyalina kyopya kyogamba abantu obeera mu kulimba bulimbi buli kaseera my dad did this for this my dad showed me this ovuma abantu obunaku nga naye nawe ate oli bubi simanyi abanaku mmwe n'ovuma abantu abo obunaku naye gwe Mirundi Junior avuma abantu obunaku buli lunaku oyina kaki nga n'emmotoka gy'ovuga wagigulamu ssente z'amabugo ge wabba ku baganda bo ssente zaali zikuweereddwa okuteekateeka olumbe lwa kitaawo kwe wagula emmotoka. Junior wali mukwano gwange ne lwafuna akabenje ka pikipiki nze omu ku baasooka mu ddwaliro mu mutima mulungi noyitiriza okuvuma abantu obunaku Junior va ku bantu n'obunaku bwabwe buli muntu yamanya kyayitamu na butya bwakivuunuka. Junior abantu balina obulumi balina mu Uganda muno nga tebabutadde na ku gavumenti nti gavumenti yebaleetedde nga tera abawagizi b'NRM naye n'ovuma bulinako abantu obunaku naye ate nga nawe oli munaku segedde kuba tolina kyoli golooza kya bulijjo diguli oluda okubeera nga obeera ku live lunaku saawa 2 ez'ekiro saawa 2 live oyingiza mmeka kweyo live bombo clat nenga kegaki gemazima so ye period gye tulimu essaawa zino nti bannaffe abalala abatakola mulimu kati because omulimu gw'amawulire ogulaba gwe tulimu kukola omulimu guno ogw'amawulire gulina ebirala elements endala values endala ezitukumaakuma okubanga tukukola because tukukola mu public interest kulw'abantu ate ng'abantu abo tebabeera nti nno bonabona bakibiina kya byabufuzi kimu oba ekirala mulimu n'abatali mu byabufuzi tis public lwaki nifuba tugenze mu polls for example nti olaba ne turnout ku milioni za Uganda eziri eligible okulonda wezibeera nga ziri nga 25 nga bajja okukakasuka babeera milioni zinga 67 okutegeera kikuwa ekifaananyi ekinene nti lwaki abantu bano abalabaganya okubeera nga bajja kati bwe tukola omulimu gw'amawulire tulina okuba nga tuli inclusive nga tusaavinga bonna either wa kibiina kya yellow kya green kya blue kyaki n'abatali. iPhone yaleese obuzibu sooka owuliriza akatambi kano sooka osheyalinge Queen Masolo emabegako yavaayo nadda ku saidi y'enkyukakyuka ng'ayogera ebyo ebiruma Abannayuganda era mwamulaba nga akwata akazindalo n'agenda ng'atambula abantu ne bamuwaana
nafuna amaanyi ago zi sympathy mbantu ne bamuwaana ne bamu kyokola okitegeera nga bw'omanyi omuntu avaayo n'ayogera ebiruma Abannayuganda. Kaakati Queen Masolo atuuka ayagala okukuba Abannayuganda ennaku ye. Essimu yange bannaye kati njagala iPhone bayagamba iPhone 17 yakolako ne live ng'asolooza ettafaali mu kati ekyanyiziza Queen Masolo nsonga ya iPhone. Abannayuganda mwagana omugulira iPhone nenga anyway byo nga tubizize ebbali manyi olumu sometimes tusaagamu. 1 tokwate kkubo n'ogamba kanyingire struggle eyokulwanirira Abannayuganda oba okwogera ebyo ebiruma Abannayuganda ng'olina missions zonna. Fena tulina mwana ebizibu bye tuyitamu tetugenda kujja nga tubikuba bannaffe ku media. Tujje nange sirira simu nange nzije mbagambe mungulire simu. Okitegera twayingira struggle eno nga tetulina bizibu byaffe kubikuba ate Bannayuganda bannaffe wetunyigirizibwa awamu. Kati ekyatawanya Queen Masolo nti ye yayingira oluvannyuma lw'okufuna sympathy eyo mu bantu n'alowooza nti kati katandika basoloozamu. Queen Masolo ka iPhone just kantu katono nnyo ku nsonga z'eggwanga lyaffe Uganda. Ekyanyiza Queen Masolo just Abannayuganda baagana omusondera ssente za iPhone. Kyovola abamumulaba yatandise oyo yajja mu struggle ng'alina missions ze. Tikansooke kibuuzo kiri nti Queen Masolo bye wabadde oyogerako ebyo ebiruma Abannayuganda njagala kubuuza byateredde tebinaterera. Kitegeeza tulina okusigala nga tulwanirira eggwanga lyaffe okusobola okwenunula. Just akasimu kaleke kukujja ku mulamwa 17 Pro Max so nga bwe tunanunula eggwanga lyaffe Uganda sente ezo ogenda osobola n'okuzifuna mu myezi mitono nnyo n'obeera ng'osobola okwetuusaako essimu. Tuleke kujja mu kulwanirira ggwanga lyaffe nga tulina missions oba nga tulina bye tukulembeza tinze kanzije nina numbers nenyingire ku nkyukakyuka bangulire ennyumba bangulire pikipiki. Okitegeera ekitunga ekyo. So gwe wenna ayina endowooza ngeyo tukusaba bambi tojja. Bw'obanga ogenda kukulembeza nkyukakyuka jangu ne tuleke kujja nga already tulina missions ne bye tubala. Ekyo kiba kikyamu. Kati eri abavubuka abadde beefudde nti baagala enkyukakyuka ne Kasuku n'abala eyo ttiimu bali ku perolo ya Anita Amongi. Lwaki abasasula? Buli agent wa Anita Amongi bataawadde kaadi. Obusajja obusatu bumakinga sure nga bukuba candidate gwe bawadde kaadi ya national platform nga bajje ku agent wa Nuupu. Mukyetegereza bukuba ekuve Busoga ne bujje Mityana ne bujje Busiro nga bukuba pate bukuba presidenti bukubiramu ne ba candidate nga bo defending nga bali ba agent bani Anita Amongi. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Eyo timu y'abantu basatu kuliko Kasuku kuliko oyo muvubuka gwe bayita oyo Tombo gwe mbagambye Sharomo yalina enviiri ezimulinga Pasipalamu oyo omumpi alinga ekitole kya sabbuuni kuliko oyo muvubuka yeeyita Ntambi. Be bantu basatu bali ku perolo ya Anita Amongi ng'omulimu gwabwe gwa kuba buli